bannaye mugamba mutya nze nno nzisaamu ekitiibwa amanya gengenda okuteeka mu vidiyo eno wansi buli linnya lyengenda okwogerako ngenda ddisaamu ekitiibwa ngenda kwogera ku mannya agawerako ng'erinnya erisookera ddala ngenda mentioning erinnya lye bayita Kato Lubwama. Maximum respect. Buli kyokola nkusaamu ekitiibwa Anko Kato. Ngenda kwogera ku linnya lye bayita Ntege. Ogamba otya muganda wange? Kansuubira oli fine and okay. One of the people I look unto nengamba ebyaddala media ya producing Ntege. Yeah, I admire you, bro. Thank you for whatever you do in media. Ngenda kwogera ne ku linnya lye bayita His Excellency the President of the Republic of the Ghetto. President, that is Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ngenda kwogerako amanya gali asatu mu video eno gengendo singo okufocusingako. Ntege. Maximum respect, I repeat. Anko Kato Lubwama. Maximum respect, I repeat. Mufachi nensi. Chenjagala okumanya. Just nganze. Mufachi nensi. Well, video making around social media. With due respect, Ntege. Oli muganda wange. Ndisho agenda through oba wagenda to a journalism school, yeah. Tumanyi ethics ezifuga amawulire in one way or the other. Siraba nsonga lwaki ngekyemmanyi oba osobola okukeera ku makya n'oleeta omuntu nadda ku mpewo, I don't know, ndowooza media lawyer akyuka n'avuma omuntu ataliiwo kwedifendinga. I don't know. Bwe bansiba nze muganda wange Case Official ne muganda wange Marco Williams batuvunana omusango gw'okuba nti no twali twogera ku muntu ataliiwo nga tasobola kwewozaako. That is okay sooner. But ndabanga engeri Anko Kato n'obusungu bwonna bw'alina eri Bad Bobi Wine ekyabadde kiteetaagisa kubanga omuleeta mu studio yekka nga Bobi Wine talina amuwolereza oba ye nga tasobola kwewozaako. Abamu mugenda kugamba tebinkwatako, nina bad mind, nina bad energy, saagaliza Anko Kato yabadde awandowooza ye, Ntege yabadde akola mulimu gwe nga munnamawulire. So many stuff, ebintu bingi bye mugenda okwogera. Wallahi video making around on social media. 1, it disrespects. 2, it creates fear. 3, it incites violence. And 4, etutiisa ffe tetumanyiwa we tudda. Lwaki njogera bwento nti abantu betwandibadde tuwa like respect. Anko Kato, I'm one guy who respects you, and you know this. Walwe mbera ku TV oba anywhere onkubira n'amasimu Anko Kato nongamba Brian wante kiteredde ngezezaako kunoonya ku simu twogeremu ng'abantu tokute. I'm not blaming anyone on this. I'm not blaming anyone on this, I repeat. Anko Ntege. Media law. Ethics zaffe ng'abamawulire. Ethics zaffe ng'abamawulire tuzisuula. I'm so sure it was not necessary. Ebyaddala Anko Kato, Bobi Wine bw'aba alina ekintu kye yakola musonyiwe. Anko Kato oli mukwano gwange sikyo. Bobi bw'aba alina ekintu kye yakola musonyiwe. Kakkanya obusungu
It was not called for. Kyabadde tekyetaagisa ebigambo ebyayogeddwa okuyisibwamu amaaso kwonna okwabaddewo mu vidiyo eyo byabadde tebyetaagisa. Nze nkwa respect. I respect everybody. Njogedde kumanya nga bwe nabagambye. I respect everyone. Uncle Noldin Ntege nkwa maximum respect. Omanje envudde mu abantu abatumentary nze into what we are now, Uncle Noldin. But surely it was not necessary. It was not called for. Oli mukulembeze wa kibiina kiramba. Kinga Uncle Kato kera kumacha noyisaamu omukulembeze wa DP Norbert Mawe ekitiibwa n'omuyisaamu amaaso. Kinga Uncle Kato Lubwama kera kumacha noyisaamu omukulembeze wa UPC amaaso. Omukulembeze yenna yenna okumuyisaamu amaaso kibi. Bayibuli etugamba nti obukulembeze buva Katonda. Uncle Kato Lubwama nkimanyi oli musajja mukulu, oli musajja awa respect everybody who deserves it. I doubt 100% nti oba kino ekyakoleddwa kyabadde kyetaagisa. It was unnecessary. It was not called for. Let's spread love, not hatred. Let's spread love, not hatred. Let's spread love, not hatred. It was not called for. My name is Brian Waku. I love you all.